Oluvannyuma lwa gavumenti ya Syria okulwanagana n'abayeekera okumalira ddala emyaka 5, Pulezidenti wa Syria Bashar al-Assad alabika ng'ayolekedde okuwangula olutalo. Ekibuga kya Aleppo abayeekera gye basimba amakanda kyamaze okuwambibwa amagye ga gavumenti era ng'ebivaayo biraga nti olunaku lw'eggulo amagye ga gavumenti gaabadde gatta buli gwe galabako nga n'abalala bawambibwa. Naye oluvannyuma lw'akafubo wakati wa Russia, ekitongole ky'amawanga amagatte, gavumenti ya Syria ne Turkey, endagaano y'okukomya okulwanagana yatuukiddwako okusobozesa abakuumaddembe n'abantu ba bulijjo okununulwa. Wabula kino kirabika tekituukiridde anti we tujjidde ku mpewo ng'amawulire agavaayo galaga nti ekitta abantu kizzeemu yadde nga abakuumi b'eddembe baadde bamaze okutwalayo emmotoka ez'okusomosa abantu. Amawulire agavaayo era gategeezezza nti abantu abasukka 4 be baakalumizibwa. Olunaku lw'eggulo wabaddewo obubaka obw'enjawulo obw'abantu abalaajana nga bagamba nti amagye ga gavumenti gatta buli gwe galabako ne bw'aba muntu wa bulijjo. Olutalo lwa Syria lwatandika mu mwaka gwa 2001 mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11 oluvannyuma lwa bannansi ba Syria mu kibuga kya Daraa okweyiwa ku nguudo ne beekalakaasa nga baagala Pulezidenti wa Syria Bashar al-Assad ate bannabyabufuzi be yali yasiba. Olutalo luno lwakulira ddala bwe lwatandika okuvujjirirwa amawanga amalala. Amerika erwanyisa gavumenti ya Syria ng'erumiriza nti Assad akolagana n'abatujju, ate yo Russia erwaniramu ne gavumenti ya Syria. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.